Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero njagadde mbeere nga mbabuulira amannya g'ebitooke. Ebitooke ebyo bye tusinga okubeera nabyo naddala wano mu Buganda. Ebitooke bino bye njagadde okubeera nga nkubuulira amannya gaabyo. Ngenda kuba nkubuulirayo ebitooke 13 bye ngenda okubeera nga nkubuulira amannya gaabyo. Ekitooke kyaffe ekisooka kye kitooke ekiyitibwa ndizi. Ndizi oyo ebiseera ebisinga tumulyanga amenvu, tumutereka n'ayengera ne tumulyako amenvu gwe bayita ndizi, okuggyako n'ebiseera by'enjala ndizi oyo atera okuliibwa ng'emmere. Kakula tukatereka ne kengera tubeera nga tulyako amenvu ago. Ndizi oyo okuggyako n'ekirala twamuggyangako kye bayita ekinyirikisi. Ekinyirikisi ekyo bakinyigisa omwana omuto, omwana omuwere omuto ng'alumbiddwa ssenyiga, ng'omwana azibikira ennyindo. Ebiseera ebisinga twajjangako ekinyirikisi. Ekinyirikisi kya ndizi kikola bulungi nnyo. Ndizi kye kitooke kyaffe kye tusoose nakyo. Ekitooke ekyokubiri Musa. Musa oyo naye yasimbibwanga mu mabbali w'olusuku lw'ebitooke naye emabbali. Ebiseera ebisinga ekitooke kyaffe kino kye bayita ekya Musa ebiseera ebisinga kivaamu omubisi ogwo ne guvaamu omwenge gwe bayita omwenge omuganda. Ate era omwenge omuganda ne muvaamu walagi oyo gwe mulaba wa white, wadde ng'ennaku zino bintu bingi bye bajjamu omwenge ogwo. Ekyamazima omwenge ogwo gwavanga mu bitooke ebyo ebitunuuliddwa nti byo bivaamu omwenge. Kati n'ekyo ekitooke ekya Musa nakyo kyavangamu bulungi nnyo omwenge. Ekitooke kyaffe ekyokusatu Bogoya. Bogoya ono naye tumulyako menvu naye ng'ate ewamu bamulyanga emmere. Bogoya ono kuba naffe gye twakulira eyo e Masaka twamulyanga nnyo mu biseera by'enjala. Bogoya ono yayambanga nnyo amaka agasinga olw'ensonga nti ne Bogoya ono tatera kufa, abeera oba musana oba ki tatera kufa. Ate wasanga ewagimu ateekerako ddala eminwe nga minene. N'olwekyo Bogoya naye tumulyako menvu. Ate n'ekirala mu biseera by'enjala tumulya ng'emmere. Ebiseera ebisinga bamuwaata ne bamusalamu mu makkati ne bamutemamu ne bamwoza bulungi n'aggwamu aba n'amasanda mangi n'aggwamu amasanda ago ne bamufumba akatogo k'ebijanjaalo. Bogoya obeera osobola omulya bulungi n'emmere n'akutambulira. Ekitooke ekirala Goonja. Goonja ono naye taliibwanga mmere nedda. Goonja ono bookya bamwokya ku makusigiri ne bamwokya ku kyoto nga boonayokya kasooli. Ne Goonja ono naye osobola okumwokya n'obeera ng'omulyako. Ebiseera ebisinga Goonja ono mu kyalo ffe twamukolanga tutya? We yakulanga nga tumutema tumutereka mu nnyumba n'abanga ayengeramukko akatinitini ne tutandika okuggyako eminwe egyo. Olumu bagisibira ku mmere oba n'ayokyebwa nga boonayokya kasooli. Ekitooke ekyo kye bayita ekya Goonja. Okuggyako n'ekirala Goonja aliko eddagala ery'enjawulo. Goonja oyo mu bitooke ebyo bye tukozesa ng'eddagala mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, ne Goonja oyo mwali bulungi nnyo mu bitooke bye tukozesa nga eddagala. Era Goonja ono tasaanye kubulwa mu maka g'abantu. Osobola okusimbayo ekikolo kimu ekya Goonja ne kibeerawo ewaka olw'ensonga nti aliko eddagala bulungi nnyo. Ekitooke kyaffe ekyokutaano Embide Eyansowe. Ekitooke ekyo kye bayita ekyensowe oba Embide Eyansowe. Ekitooke ekyo nakyo tekisaanye kubula mu maka gaffe kuba kirungi nnyo, kiriko eddagala ery'enjawulo. Ekitooke ekyo oba embidde eyo gye bayita Eyansowe nakyo kirungi nnyo kisimba ewaka. Tulina ekitooke ekirala kiyitibwa Musakala. Musakala oyo ebiseera ebisinga ssaako ettooke nga ddene liba n'omunwe nga munene kokko, era bye bitooke bisaana okusimba naddala ggwe ng'obadde oyagala okufuna ettooke eddene. Tunuulira nnyo ekitooke kye bayita ekya Musakala. Ky'ekitooke kyaffe kiri mu namba 6. Ekitooke kyaffe kiri mu namba 7 Muvubo. Era wamu naye Muvubo ayagala okufaanagana ne Musakala singa abeera ataddeko. Kwegamba Muvubo ne Musakala bisaako amatooke gaba manene nnyo kale gasanyula ng'obadde ogatunuulidde. Gaba n'omunwe nga munene singa obeera ogaliisizza bulungi. Kale malungi nnyo, gasanyusa nga gataddeko Musakala wamu ne Muvubo naye nga ga njawulo.
Musakala ali yekka ne Muvubo nakyo kitooke kyetongodde. Ekitooke kyaffe ekyomunaana Nakiteembe. Ne Nakiteembe ono naye ekitooke kirungi nnyo kisimba ewaka, nakyo kiriko eddagala ery'amaanyi nga bwe mujja muliwulira. Nakiteembe nakyo kikulu nnyo okubeera ng'okirina ewaka. Ne wabaawo ekitooke ekyakiyitibwa Ekiteembe. N'ekiteembe kino nakyo kisimbibwa nnyo ewaka olw'ensonga kiriko eddagala. Okutegeera nti ekitooke kino kiriko eddagala, singa obeera ozadde abalongo abo n'obayisa mu buwangwa, ojja okutegeera nti kino ekitooke kye bayita Ekiteembe kiriko eddagala ery'amaanyi. N'olwekyo nakyo musaanidde mubeere nga mukimanya nti nakyo kitooke gye kiri. Ekitooke kyaffe ekiri mu nnamba 10, ekitooke kye bayita ekya Nakabululu. Nakabululu ebiseera ebisinga ekitooke ekyo kiwangaala, ate ekirala kimanya embeera. Omusana ne gubeera mungi busigalamu mu lusuku. Osobola okubeera ng'olinamu ebitooke eby'enjawulo naye ne bifa byonna n'osigazaamu Nakabululu yekka. Ebiseera ebisinga ekitooke kissaako obutooke buba butonotono, okuggyako nga obiriisizza bulungi nnyo kiba kijja kuwa ku nkota y'ettooke, naye era tebeera nnene, era obeera osobola oddiraba n'omanya nti ettooke eryo liyitibwa Nakabululu. Ekitooke kyaffe ekirala kiyitibwa Kivuvu. Kivuvu ono naye ndowooza mumutegeera. Ebiseera ebisinga tutera musibira ku mmere ettooke lyaffe lye bayita erya Kivuvu. Ekitooke ekyo kiyitibwa Mpologoma. N'ekitooke kyaffe kye bayita Mpologoma nakyo weekiri bulungi nnyo. N'olwekyo Mpologoma naye gyali mu bitooke byaffe bye tulina wano mu Uganda oba mu Buganda. Ekitooke kyaffe eky'ekkumi kye bayita Mbwazirume. N'Embwazirume ekitooke kyaffe nakyo kiruddewo nga weekiri, nakyo kisimbibwa nnyo ekitooke ekyo kye bayita Mbwazirume. Ebitooke byebyo bye nsobodde okubeera nga nkubuulirayo. Njagadde nkubuulira amannya g'ebitooke bye tulinako wano ewaffe mu Buganda oba mu Uganda. Ebitooke byebyo bye nsobodde okubuulirako. Nkubuuliddeko ebitooke 13 mu vidiyo yaffe eno ey'olwaleero. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga vidiyo mbeere bulungi. Mweraba.